Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. Wanike emikono waggulu omubireko Yesu waffe gigole bulungi. Mwebaze kubanga ne luna lutuwadde. Mwebaze Mukama ffe kubanga ne luna lutuwadde. Mwebaze omukuumi w'obulamu bwaffe. Abukuuma, abulabirira, abugabirira, abulwanirira. Akuyisa mu wiiki n'akuyingiza wiiki empya. Akuyisa mu wiiki n'akuyingiza mu wiiki empya. Mwebaze mukwano gwaffe. Mwebaze kabaka w'abakabaka. Mwebaze nannyini kisa. Mwebaze omulungi afaayo. Atulabirira, atusitulira emigugu gyaffe. Wanika emikono waggulu omuwubireko mugambe webale. Singa sigwe Mukama emigugu gyandinzise. Muwubireko mugambe Mukama webale. Singa sigwe abalabe baali mpangudde. Muwubireko mugambe Mukama webale. Singa sigwe endwadde z'ensi eno zandinzise. Abalogo n'abattemu bandimazeewo. Muwubireko Mukama akukuuma ne famire yo. Muwubireko Mukama akulabirira ne famire yo. Akulembera amagenda g'abava ewaka n'amadda. Alabirira era akuuma abasigala ewaka. Muwubireko Katonda ffe. Mugambe tusiimira ddala. Mugambe nsiima ku lwa famire nsiima. Mwebaze mugambe ku lwa famire nsiima. Mwebaze mugambe ku lwa famire yonna nsiima. Nzize okwebaza Mukama wange. Mugambe ku lwa famire yonna taata nsiima. Yeetwalira ekitiibwa n'amatendo. Yeetwalira ekitiibwa n'amatendo yakubekube watali kubo. Atulowooza birungi, atulowooleza birungi okusinga bwe twerowoozaako. Wanika emikono waggulu omukubire engalo ez'amaanyi. Zikubire ddala, yaniriza ekisa kye. Ezo ziri wansi zongereko waggulu, yaniriza ekisa kye. Yaniriza ekisa, yaniriza ekisa, yaniriza ekisa, yaniriza ekisa. Yaniriza ekisa, yaniriza ekisa, yaniriza ekisa kya Mukama. Akukole bulungi Mukama. Ate kati zikubire waggulu, yaniriza omukisa gwa February. Yaniriza breakthrough ya February mu linnya erya Yesu. Yaniriza breakthrough ya February mu linnya erya Yesu. Yaniriza obulungi bwa Mukama mu February mu linnya erya Yesu. Yaniriza obulungi bwa Mukama mu February mu linnya erya Mukama waffe. Yaniriza obulungi bwa Mukama mu February mu linnya erya Mukama waffe. Akukoleko Mukama era akukolere. Ebirungi Mukama abireete, fees Mukama azigabirire. Zikubire waggulu, yaniriza obugabirizi kubanga ye Katonda agabirira. Zikubire waggulu, yaniriza obugabirizi kubanga ye Katonda agabirira. Nkulangirirako obugabirizi mu wiiki eno. Kulangirirako obugabirizi mu mwezi guno. Kulangirirako obugabirizi mu wiiki eno. Kulangirirako obugabirizi mu mwezi guno. Akukolere Mukama. Akukolere kabaka w'abakabaka. Zikubire waggulu omutwe gwo omubulire by'oyagala akukolereko mu wiiki eno. Zikubire waggulu omutwe gwo omubulire by'oyagala akukolereko mu wiiki eno. Zikubire waggulu omutwe gwo omubulire by'oyagala akukolereko mu wiiki eno. Abikukolere taata. Abikukolere abeera omulamu. Abikukolere Katonda ow'ekisa.
abikukolere Katonda ow'amaanyi byonna byoyatula abikukolera akolere shopping y'abaana bo akukolere shopping y'abaana bo akusasulire fees akugabirire n'amabanja gonna agabaddewo gonna agagyewo akugabirire n'amabanja gonna agabaddewo Mukama agagyewo yeerage kabaka w'abakabaka yeegulumize Katonda abeera omulamu emusse emikono waggulu batyo biteeke waggulu bigolole bulungi emikono gyo sabayo ebyamagero ebibatu ebyo nkusabira Mukama ateekemu ebyamagero bye ebibatu ebyo byosudde nkusabira Mukama akuteekeremu ebyamagero bye ye Katonda atalikoma kukola byamagero 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 akukolera ebyamagero imusse emikono musabe miracles. He's the God of miracles. He's the God of wonders. Akukolera ebyamagero. Ebyamagero kitegeeza nti Katonda kati yakuplaningidde byo plannings abikolere ne byoto plannings abikolere byosubira abikukolere ne byotosubira abikukolere byo plannings abikukolere ne byoto plannings obirabirawo abali ku Soroti FM abali ku Soroti TV abali mbife bikolerwamu emirimu abali buli wantu wonna abali ewaka abali malwaliro abali makomera mirako zikolebwe buli muntu nga bwe yeetaaga Mukama bw'aba mukolera ekyamagero buli muntu nga bwe yeetaaga Mukama bw'aba mukolera ekyamagero buli muntu nga bwe yeetaaga Mukama bw'aba mukolera ekyamagero buli muntu nga bwe yeetaaga Mukama bw'aba mukolera ekyamagero abali ku social media app abali ku YouTube abali ku Facebook abali ku TikTok Mukama akolera ekyamagero wiikyene sookedde ddala mu February Mukama akuviireyo imusse emikono ebibatu biteeke waggulu mugambe Mukama wiikyene esooka mu February taata onviireyo wiikyene esooka mu February Mukama akuviireyo 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 amawulire amalungi gajje gy'oli mu linnya erya Yesu amawulire amalungi gajje gy'oli n'obugonvu bubadde olina bugende amawulire amalungi gajje gy'oli n'obunafu bw'obadde olina bugende amawulire amalungi gajje gy'oli mu linnya lya Mukama ffe Yesu akukolere taata essala zo ziwulirwe imusse ebibatu bye waggulu baako essala z'osukuma gy'ali mubulire by'oyagala akwatireko mu wiiki eno wonna w'oliyogera ne Katonda nkusabira buli ky'oyogera akikolere nkusabira Katonda buli ky'oyogera akikukolere nkusabira Mukama buli ky'oyogera akikukolere nkusabira Katonda buli ky'oyogera akikukolere nkusabira Mukama buli ky'osaba akikukolere akuviireyo gwe n'amakaago akuviireyo gwe n'ennyumba yo akuviireyo gwe ne famire yo akuviireyo gwe n'abaana bo akuviireyo gwe n'abaana bo akuviireyo famire ejulira erinnya lya Mukama akuviireyo Katonda waffe famire ejulira erinnya lya Mukama
akuvireyo Katonda waffe famire ejulire erinnya lya Mukama. Akuvireyo Katonda waffe famire ejulire erinnya lya Mukama. Tugenda okutuuka ku Sande ya wiiki eno nga buli nnyumba erimu obujulizi nga n'abaana baddayo masomero abatali kukaaba zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Tugenda okutuuka ku Sande nga buli nnyumba erimu obujulizi nga n'abaana baddayo masomero abatali kulemererwa. Tugenda okutuuka ku Sande eno nga buli famire erina obujulizi. Yongerako emikono waggulu yaniriza obujulizi bwo ne famire yo. Yongerako emikono waggulu yaniriza obujulizi bwo ne famire yo. Akole kubanga yetalemererwa. Akole Mukama. Imusse emikono waggulu ebatubiteeke waggulu ddala. Abadde atudde yimuka. Kaseera kakuwayo ekisibo kyaffe. Wanika emikono gyo. Ekisibo kyaffe ekya February kiweeyo eri Mukama. Ekisibo kyaffe ekya February kiweeyo eri Katonda omulamu. Atugambye nti awo lulituuka nga tebanaba kuyita ndiyitaba era nga bakyayogera ndiwulira. Atugambye nti awo lulituuka nga tebanaba kuyita ndiyitaba era nga bakyayogera ndiwulira. Kale yogera Katonda awulire. Isaya 65:24. Yogera Mukama awulira, yogera Mukama awulira waayo ekisibo. Yogera Mukama awulira, yogera Mukama awulira, yogera Mukama awulira waayo ekisibo. Yogera Mukama awulira, yogera Mukama awulira, yogera Mukama awulira waayo ekisibo. Yogera Mukama awulira, yogera Mukama awulira waayo ekisibo kyo. It shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are still speaking, I will hear. Imusse emikono we y'ekisibo, emikono gigole bulungi waggulu. Musabe Mukama alongoose omusaayi agulongoose. Musabe Mukama awonye ebirwadde byonna bikuwonye. Musabe Mukama alwana n'abalabe bonna abakukubire. Musabe Mukama aseeteeze ensozi zonna aziseeteeze. Musabe Katonda abeere omulamu. Yeegulumize Mukama. Yeegulumize Kabaka w'abakabaka. Yeegulumize Katonda ow'ekisa. Yeegulumize. Okusabako n'okusiba tekubeere kwa bwereere. Ennaku 14 Katonda atambuza ebigere mu bulamu bwo. Okusabako n'okusiba tekubeere kwa bwereere. Ennaku 14 Mukama atambuza ebigere mu bulamu bwo. Omulabe buli wamu ng'atambula, buli wamu ng'atambula, buli wamu ng'atambula, buli wamu ng'atambula. Gw'osazewo ozikuba emikono gigole waggulu ozikubire ddala. Mugambe nkwaniriza mu kisiibo kino Mukama. Mugambe nkwaniriza mu kisiibo kino Katonda wange. Mugambe nkwaniriza mu kisiibo kino Mukama. Akusobozese mu kisiibo kino. Imusse emikono mbasabire. Buli omu waali nkusabira okuwona bya lusaazi, nkusabira okuwona bi pressure, nkusabira okuwona bi sukaali, nkusabira okuwona bi stress, nkusabira okuwona bene badde biku stress nga Mukama abikoleko. Kusabira enzige enzigule mu maaso go. Kusabira ekisa kya Katonda kyegatte n'obulamu bwo. Egyo emikono gy'oyimusizza Mukama agitikke ebirungi. Akukolere mu kisiibo kino naddala wiiki eno esooka. Okwatiseeko emikono ebiri. Katonda nga bali omulamu era nga bw'asuubiza atuukiriza.
agambye tujja kuba tetunaba na kuyita nga yayitabye dda, tunaba tukyayogera ng'awulidde. Nsaba awulire essaala gy'otasobola na kwogera eri ku mutima gwo, ate nsaba awulire n'essaala gy'oyatula mu kamwako eva ku mutima. Akusangula amaziga, akukolera ebibadde bikutabuseeko nga tomanyi bwe binaabaawo. Katonda abeere ng'akukolera. Nsaba Katonda nga mbanointinga mu kisiibo kino buli muntu atoola amafuta ag'obuwanguzi, buli muntu atoola amafuta ag'obujulizi, n'abali ku Soroti FM n'abali ku Soroti TV. Owangulire eyo asobodde okuwaguza n'otuuka ku kanone owaguza otuuke, ne Mukama akuwa obuwanguzi mu linnya erya Yesu. Akukolera obujulizi obutalabwanga, akukolera ebyekisa. Kabaka w'abakabaka agaziye ensalo zo, akukola obulungi obuteeganika. Essanyu lya Mukama liyingire mu nnyumba yo, essanyu lya Mukama liyingire mu nnyumba yo. Olabe obujulizi, olabe ekisa, olabe amafuta ag'obuwanguzi gakulukutire ku bulamu bwo. Buli kyossaako emikono kiyitemu n'abantu beewuunye b'okola nabo. Buli kibalo ky'obala Mukama akiyiseemu mu linnya erya Yesu. Ekibalo kyo kiyitemu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ali mu katale, ali mu dduuka, ali mu horosera, ali mu liteyiro, ali mu saluni, ali mu supermarket, ali mu mafuta, ali ku petrol station, ali mu ssomero. Buli kimu kitambule, buli kimu kitambule, buli kimu kitambule. Abali mu transport okuva ku bodaboda paka ku trailer, buli kimu kitambule mu linnya erya Yesu. Buli kimu kitambule mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Buli kimu kitambule mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Buli kimu kitambule mu linnya erya Yesu. Buli kimu kitambule ng'okwagala kwa Katonda bwe kuli. Buli kimu kitambule ng'okusaba kwo bwe kusaba mu maaso ge. Buli kimu kitambule. Surprises zibeerewo, nene byosabye nabyo bibeerewo. Nangirira ng'omusajja wa Katonda tuwali nnyumba n'emu enoonya Mukama egenda okubaako ekiswalo mu linnya erya Yesu. Nangirira ng'omusajja wa Katonda tuwali nnyumba n'emu enoonya Mukama egenda okubaako ekiswalo mu linnya lya Yesu. Nangirira mu mafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu tewali nnyumba n'emu enoonya Mukama egenda okubaako ekiswalo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Eruddeyo buli muntu waali awangule. Abanoonya Mukama batandikiddewo ekisiibo n'essaala muwangule. Katonda omulamu yeegulumize yeerage buli kye mukwatako muwangule. Ekisiibo kigenda okugwako ng'obujulizi tebubaliika mu linnya erya Yesu. Nzikubire wakulyaniriza obujulizi bwo. Nsaba buli omu ayimuke tusabe essaala ya Mukama waffe. Musse emikono waggulu gigole bulungi, banga akwata waggulu. Essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, 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 amiina. Nzikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Tuulako nga bw'ogenda otula mu kyamagero kyo. Akunsanyusize Mukama, nsanyusa okubalaba. Wiiki eno Mukama agenda kukola ebikulu. Naffe tweteeseteese mu maaso ge okufuna, okutoola, to receive. We are more than ready. Wiiki eno kutandika n'olunaku olwokusatu, service zigenda kubeera mu maanyi malala nnyo ng'abakulu n'abato bali wamu. Service z'abazadde n'abaana zitandika lwakusatu luno ng'ennaku z'omwezi 4 zigendera ddala paka ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 7. Abaana batandika butandisa omwaka gwabwe, naye ate era nga naffe abazadde omwaka gutandika butandisi.
kubanga omwaka gugenda kubanga gutandika butandisi February ono okulonda mwe kugenda okubeerera nga kuwedde. Kitegeeza ntuddayo back to business as usual. So okulonda kugwa February nga 6 tewajja kubaayo okulonda kulala. Bwe ndowooza mpozi ze bayita by elections ezitakosa ggwanga lyonna ate. So tugenda kuba naffe omwaka tutandika mutandike. Kubanga mu January mubadde muzi campaign, mubaddemu okweteekateeka, mubaddemu okulonda okuvanga 15 tuli mu kulonda emitima gy'abantu bangi gidda buzi. Katonda tumwebaze taganyiza akavuyo konna mu ggwanga lyaffe. Eza Mukama wanike emikono ddala zikubire waggulu mugambe Mukama weebale tutuno tumalayo okulonda 6 February wiiki eno nga tuwali kavuyo okooga nti kano kacyankalanyiza eggwanga. Abadde Katonda tuwali mulala. Ewanika emikono gikole bulungi osooka omubireko obubizi mugambe weebale. Mugambe Mukama weebale abaana baffe bagenda kudda mu masomero gaabwe. Eggwanga teriri mu lutalo naffe tugenda kudda ku mirimu gyaffe. Kale muwubireko muweebaze okutuwa emirembe kye twasaba kituwadde ate nga akyatuweera ddala emikisa. Mukubire engalo ez'amaanyi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekiseera kye kino abaana badde mu masomero bagende bapafominge. Mwebala okujjumbira. Mutandikiddewo ekisiibo. Nsaba mutandikirewo mu maanyi agatali ga bulijjo ku Wednesday paka ku Saturday ng'abaana mbaleeta maaso ga Mukama ate nga nammwe muze. Abakulu tugenda batusiiba. Abaana bajja kuba baana. Waliwo abaana abali mu higher classes bajja kuba basiiba nabo. So kikulu nnyo okusaba kubanga bw'otasaba tovunaana Katonda nti takuwadde. Ate bw'osaba onyiikira paka lw'ofuna. Ebintu byonna ebirungi biva mu kunyiikira. So anyiikirira essaala n'okukola amalira mu bujulizi mu linnya erya Yesu. Abaana tubaleete twebaza Katonda nti abbe tumanyiiko abaana betusabira n'amasomero mwe basomera gonna gaakoze bulungi. Abaana baakoze bulungi, amasomero gaakoze bulungi. Tulina okwejjamu omugayaalo ffe ng'abasabye era abakkiriza. Abalogoti bagayaala. Ataagaliza baana bo tagayaala. Eri oli nga simujjawo nga tonaba omuyita naye ng'abaana bo ateeka obbaloga. Kati naawe abaana bo oteeka obbasabira. Abaana bo ateeka obbakolimira kati gwe abaana bo oteeka obbasabira. Okusaba kwe kuleeta obuwanguzi. Tubadde n'omulamwa gwe twawumuzzaamu akatono nga tusoma ekitabo kya Nekimaya naye ng'akulaga nti asaba bw'akola mawulire amabi bwe gagenda okujja gasanga waliwo essaala. Waliwo essaala nga zigenda kukola olukomera, waliwo essaala nga zigenda kuyamba okuwangula. Kiwandiike. Waliwo essaala nga zigenda kukola olukomera. Some prayers are prayers for protection. Other prayers are prayers of performing. So kakati essaala ezinaakola olukomera ku baana mwaka mulamba tuzitandika ku Lwokusatu luno. Weewaawo badde osaba nange mbadde nsaba, but this is official. Lwakusatu abalokole n'abatali balokole muleeta abaana. Ekyokubanga tonnaba kulokoka tekitegeeza nti abaana bo naawe Mukama si yabalabirira, naye ate abalabirira nnyo ng'oba muweeredde ddala. Waliyo omuntu gw'okuumirako ebintu bye nga neighbor out of courtesy. Ne wabaawo omuntu gw'okuumirako ebintu bye kubanga akugambye n'okugamba nti nkuumiraako awo. Enkuuma ya nkuumiraako awo
yanjawulo ku nkuuma y'okukuuma out of courtesy. Ng'okuuma kubanga oli muntu mulamu kirala, ng'okuuma kubanga bagamye enkuumiraako awo nakyo kirala. Kati Katonda alinawo akuumira kubanga ye Katonda era yatukuuma, naye ate akuuma nnyo ng'omugamye Mukama nkuuma, famire yange gikuume, abaana bange bakuume, beetolooza olukomero olw'omuliro, bateekeko eggye ly'abamalayika, bwe bagenda ne mu break time, bwe bagenda mu lunch time, bwe bagenda mu prep, bwe bagenda okwebakira ddala, abaana bange bakuume. Abakuuma nga tosabye, bw'osaba abakuuma nnyo. Katonda atukuuma nga tetusabye, naye bwe tusaba atukuuma nnyo. Bw'oba ne safari gy'ogendako n'omugamba Mukama nkulembera nkuuma, emmotoka ne bw'etagalatagalamu essaala y'eba ekyaliyo, naawe muli munda mu ggwe owulira nti essaala eri mu kukola, ne mupiira ne bwe gwabika tuwabaawo afuna bizibu kubanga mwasabye. Twasimbulako nga tugenda eyo Isingiro, twasooka kusaba ne tusaba ne tusimbula. Twalina okusooka Embalala ate tuve Embalala tugende ku mbaga Isingiro nga tusooka Mbalala abagole gye bali bagenda okugattirwa. Emmotoka ne zigenda ne tutuuka Masaka okututaalo nga zirina technical problem ne tupaakinga awo. Titwasiba awo, naye abamakanika bagenda ozikwatako ng'emmotoka zaabadde nfu nnyo, twabadde bakufiira mu kkubo. Finally gye twali tulaga ku mbaga tetwatuuka, waliwo obuzibuzibu bungi nnyo, naye twakomawo nga wano mutasobola kutegeera nti tuna gye twalaze. Naye ne byonna bamakanika bye baatulaga nga biraga bulani singa tetwasabye, ne Kampala district twali tetugimalako, oba bwe twandigimazeeko twali tufiira mu mpigi nga tugenda. So tosaagiranga ku kusaba, osabanga ne bw'oba olinga atalaba bw'oddibwamu gwe saba. Kati ogenda lowooza nti toddiddwamu, naye ng'ekituufu kiri nti tovuddeewo, tofudde. Saawa yonna Katonda addamu essaala zo. Saawa yonna Katonda addamu essaala zo. Olunyiriri Mukama lwe yampadde birindoozo bitegedde. Wednesday, Thursday, Friday, maximum Saturday, bazadde n'abaana. Abaana bagenda kutandika omwaka gwabwe beetaaga ssaala. Abazadde ffenna kati tugenda kutandika omwaka gwaffe oluvannyuma lw'ebyokulonda ebyo. Life must go on. Gino emirembe Mukama gye yatuwadde ne tumaliriza okulonda, nga tuwali wadde ka kioski ke bookyezza, nga atowulira sitaani yali yeeswanta kutabangula eggwanga. Kitegeeza nti Mukama yatuwadde another chance. Naawe olina ekisanja kati kye wafunye kya myaka 5 ove mu muzigo, kya myaka 5 ove mu kukozesebwa, kya myaka 5 ove ku bigere. Olina ekisanja kye wafunye. Nze ng'omusumba mbeera nsekererera nga mbuulirira nga njerega nga nduula eri abo abaagala entalo, nga mbagamba lwaki temusaba visa ne mugendera ddala gye ziri? Ani akugambye basobola okukuma visa ya Ukraine kati ne bw'oba tomanyi kuwandiika bagikuwa? Ani akugambye basobola okugaana ogenda e Syria? Ani akugambye nti bakuma visa ye Gaza? Naye ffe abatazaagala twagala wano. Era kano akalembereza Mukama ke yataddewo, omukono gwe yataddewo yagutaddewo naawe obe ofuuka omuntu. Yagutaddewo naawe ofuuka omuntu. Weeyinulire ku Katonda. Rely on God. Ababeera bawakula entalo tebaba balayinga ku mawanga g'ebweru, bamanyi geeganaweereza ebyokulwanyisa, geeganawagira obutabanguko. Kati bo bakwata abaana baabwe ne babaweereza eri.
gwe ne bakucamusa n'olinde wano entalo teziriiwo. Katonda agenda kukulaakulanya. Ennyiriri enjagala tugabane wiiki eno zigamba bwe ziti. Isaaya 65 okuva ku 19 okutuuka ku 25 naye ng'omulamwa gwaffe guli mu lunyiriri 24. Bayibuli egamba nti era ndisanyukira Yerusaalemi ne njaguliza abantu bange, so n'eddoboozi ery'okukaaba nga terikyawulirwa omwo, so n'eddoboozi ery'okukaaba nga terikyawulirwa omwo nate newankubadde eddoboozi ery'okulira. Temukyavanga mu mwana wa nnaku bunaku, newankubadde omukadde atannatuusa nnakuze, kubanga omwana alifa nga yakamaze emyaka 10. N'alina ebibi nga yakamaze emyaka 10 alikolimirwa. Era balizimba ennyumba ne basulamu, era balisimba ensuku ez'emizabbibu ne balya ebibala byamu. Tebalizimba omulala n'asulamu, tebalisimba omulala n'alya, kubanga ng'ennaku ez'omuti bwe ziba bwe zito bwe ziriba ennaku z'abantu bange, n'abalonde bange balirwawo nga bali omulimu gw'engalo zaabwe. Tebalikolera bwereere mirimu, so tebalizaala bakulaba nnaku, kubanga ly'ezzadde lyabo abaweebwa Mukama omukisa n'enda yaabwe wamu nabo. Abo olulituuka nga tebanaba kuyita ndiyitaba, era nga bakyayogera ndiwulira. Omusege n'omwana ogw'endiga binaaliiranga wamu, n'empologoma eneeryanga omuddo ng'ente, n'enfuufu yeneebanga emmere ey'omusota. Tebiriruma so tebirizikiririza, tebiriruma so tebirizikiririza ku lusozi lwange lwonna olutukuvu, bw'ayogera Mukama. Katonda affe omulungi nannyini kisa, mu ddakiika zino z'otuwadde katugabane ekigambo kino tukitegerera tukisabiremu, era Mukama zennyiri z'otuwadde okusabiramu n'okusiibiramu ekisibo kya February. Tukwegayiridde omwoyo watambule mu buli nnyumba, otugambye tetugenda kuzaala baakulaba nnaku, otusubiza okuzimba so si mulala kusulamu n'effe tusulemu, otugambye okuba n'ensuku tulya emmere ya musi kusimba ate omulala n'alya, otugambye obutaddamu kulaba kufa kwa kifa mukokko, wabula okuba nti omuntu waakiri amala emyaka 10. Tukwegayiridde Mukama nge Taata, eryo etteeka ly'oyisizza lisibe sitaani yenna abadde ayagala okutta abantu, abadde baloota okufa, abadde balina endwadde ne death warrant mu nsawo zaabwe, ze lipooti z'abasawo, byonna bigende nga bizikirira mu kisiibo kino eky'ennaku 14. N'abadde takyebala kubeera mulamu, naye awulire ng'obulamu bumwesonseseemu mu linnya erya Yesu. Kwegayiridde Mukama, essala ziddibwemu, kukuŋŋaana kwaffe kusimbwemu mu maaso go, ebisiibo byaffe byonna, night prayer y'oku Lwokutaano luno nga 6, saavisi z'abazadde n'abaana ku Sande paka ku Sande nga 8 mu makkati g'ekisibo ky'ennaku 14, ne wiiki eriddako ey'okutwala abaana. Wonna Mukama ofuge, weewaawo ofuge obulamu bwaffe bwonna, twanirize ekigambo kyo n'emitima gyaffe n'emibiri gyaffe n'omwoyo gwaffe, mu linnya lya Kristo Yesu Mukama ffe.
Amiina. Ebisuubizo byetuwulidde awo buli omu abyetaaga wanika emikono okubire Mukama engalo ez'amaanyi. Zikubire ddala mugambe taata ebyo byange, nteeka okuzimba n'ensulamu, nteeka okusimba olusuku, n'endya emmere yamu, nteeka okukola emirimu n'egitansala. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Naye olw'obudde okubeera nga butono nga nnyanjula ya kisiibo, katukonsentratinga ennyo ku lunyiriri olw'24. Awo lituuka nga tebannaba kuyita ndiyitaba, era nga bakyayogera ndiwulira. Olusooka lukukakasa nti amaaso ga Mukama gali ku ggwe. Paati ya Mukama paati y'olunyiriri olwo esooka ekakasa nti amaaso ge gali ku ggwe. Omuntu bw'agamba nti bw'onooba tonaba kuyita nja kuyitaba, kitegeeza ngenda kubanga nkulaba. Ogenda kuba under my surveillance. Kyoyagala okuŋŋamba nga tonaba kukyogera, ngenda kuba nkikozeeko okubanga mmanyi kye weetaaga. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kyoyagala okuŋŋamba ngenda kubanga nkikozeeko kubanga mmanyi kye weetaaga, bw'ayogera Mukama. Na kino kitegeere, tolina kyetaago nga Mukama takimanyi. Tewaliwo kyolimu nga Mukama takimanyi, ekibi n'ekirungi. Bw'omala okumanya nti byonna Mukama abimanyi, ebibi byenenye era bifulume. God knows how you are in a sin. Katonda amanyi bw'oli mu kibi. Leka ekibi kubanga akulaba. Ne bw'okikolera mu nzikiza ng'oggyeko amataala, ne bw'okikola nga olinnyeko ne ku mmotoka oba ku nnyonyi ne weeyongerayo eyo, Katonda aba akulaba. N'olwekyo omugezi bw'oba obadde okiitinga bbaawo, obadde okiitinga mukyalawo, tagenda na kumanya, kiveemu era toli mugamba, era teyeetaaga bimanya tebimukwatako, kiveemu ku lwa Katonda. Omuntu bw'akugamba nti ŋŋenda kukuyamba, noonyanga ebimunyiiza byonna obite. Ekigaana ebisuubizo okutuukirira kisinga kuva mu basuubiziddwa. Bwe nkusuubiza nti ŋŋenda kukukolera ekirungi, gwe noonoonya ekisinga okunyiiza n'okikola, gwe osigala osuubira ekikyo. Think about it. Awo lulituuka nga tebannaba kuyita ndiyitaba, kitegeeza manyi n'ebyomunda mu mitima gyabwe. Kitegeeza buli kye bayitamu nkimanyi. Saagala ofune ekibuuzo ekigamba naye Mukama bye ndimu ddala ddala Mukama obiraba. Obuzito bwe nsitudde Mukama obulaba. Amabanja ge nnyina ddala ddala Katonda ogamanyi. Ensozi ze njolekedde Mukama ddala oziraba. Olugendo luno njagala gwe nange tukitegeere, si ffe abaalutandika. Katonda yalutandika era ajja ddumaliriza. Mukubire engalo ez'awaggulu. Olugendo lwe tulimu si ffe abaalutandika. Bwe baba baana si gwe wabeewa. Abaana abo Katonda yabaleeta mu biro bino, era tebaali bakubeera ba mu biro ebyedda oba ebiri mu maaso eyo. Amanyi nti obalina. Amanyi nti obalina. Amanyi bye beetaaga kati. Amanyi bye beetaaga. Singa oleeka amakubo g'amabi, Mukama agenda kujja akuyambe. Singa oleeka amakubo g'amabi, Mukama agenda kujja akuyambe. Tosobola kutuukirira kwenkana ye, naye fuba nga bw'osobola okole obutuukirivu. Bwe tuyingira mu kusaba n'okusiiba teba fashoni. Bwe tuyingira mu kusaba n'okusiiba kuba kutereeza bulamu. Kiwandiike. Bwe tuyingira mu kusaba n'okusiiba teba fashoni.
bwe tuyingira mu kusaba n'okusiiba kuba kutereeza bulamu. Nga tonaba kwetaaga ssente, nga tonaba kwetaaga kapito, nga tonaba kwetaaga ki okuyita mu kusaba n'okusiiba, weetaagenga nnyo obutuukirivu. Weetaagenga nnyo okusaasirwa ekisa, weetaagenga nnyo okusonyiibwa, weetaagenga nnyo okwenenya. Amakulu agasingira ddala mu kusaba n'okusiiba gaba makulu ga kwenenya. When we get into praying and fasting, it's a moment of repentance. Father, forgive me. Ask for forgiveness before you ask for your needs. Saba Katonda akusonyiwe nga tonaba kusaba bye weetaaga. Teri kintu kibi ng'enkolagana y'omwana n'omuzadde okubanga ya bintu mu kifo ky'okukwatagana. Omuzadde tateekwa kukonsidaringa ng'omujeemu. Omuzadde ateekwa kukonsidaringa ng'omwana omuwulize, omugonvu, gwe yeenyumiririzaamu n'alyoka akusasulira. Kuba ne bw'onooba toli muwulize nga toli mugonvu era ajja kusasula fiizi kuba ye yakuzaala. Mu busiru bwo naawe ogamba his mandate. Nze namugamba kanzaale. Bw'oba ogenda oyonooneka paka kukuba nti n'okukuleeta mu nsi ogufuula musango. Baba talina fiizi teyandinzadde. Kaakati abazadde baprovidinga shelter, ne baprovidinga fees, ne baprovidinga food and clothes, ne bakuwa byonna naye nga temulina nkolagana. Abiwayo okubanga yakuzaala, azaala ekibi akiwongerera. Ffe tuli mu nnyumba ya Mukama, tetuteekwa kubanga Mukama atulabirira kubanga ateekwa otulabirira naye nga tetuli mikwano gye. Mu kusaba n'okusiiba, saba gaapu eveewo. Saba ekiri wakati wo ne Katonda kiveewo. Eno commitment yogamba nti awulituuka nga tebanaba kuyita ndiyitaba, ogiwiininga na butuukirivu. Naawe olina b'olowoozaako nga tekikutwalira budde bungi n'oddamu n'omulowoozaako, tekikutwalira budde bungi n'oddamu n'omulowoozaako kubanga mukwano gwo. Katonda atambulira mu mpenda ez'obutuukirivu. Era agamba nti awulituuka nga tebannayita ndiyitaba. Kitegeeza abo bamusanyusa. Kitegeeza abo bakola by'ayagala. Kitegeeza abo bakyawa by'akyawa. Tuli mu mulembe ng'olina okwegendereza. Abayite bangi, amakulu gaakyo bangi nnyo abajja eri Mukama, naye batono nnyo abalondebwamu kubanga abayite bangi kati bakompromisinga. Nze sijja kubalaba mbalimbe, ndi ku bulokole buli obuli ku extreme. Kubanga ne mu kibi nali ku extreme, kati bwe nsalawo okulokoka nyina kubeera ku extreme. Saagala kuddaawo nkulimbe nti bw'onojja kumukola ewaffe nga nze ndi nkyagi ojja kusobola okufunawo omwenge nga nagutegeddeko. Tosobola kugufuna. Ennaku zino tulina abalokole nga Mukama omwagala ebintu by'ekkumi obiwaayo n'ebiweebwayo byonna obiwaayo naki, naye emikolo gy'otegeka ewaka ab'omwenge obagulira omwenge gwabwe. Musuma ate oba tebanalokoka bo bakyanywa, gwe olusoma olunyiri nti gw'onoobawanga. Buli kyotala n'ekyotanywa ng'ensonga ya butuukirivu okimanyi nti ekyo kiba butwa, so tokontributinga kuwa balala butwa. Oyo ye bugingo. Nze neewatali ne mu bbanga ekisiyaga nkivuma kubanga nakizuula nga kyekyokka Katonda kye yasumulirako katono ku muliro gwa Geyeena nayo kya Sodoma ne Gomora. Era bwe mba nkivuma sirowooza nako nti nkompromisingemu nkyabayinza okunnyima visa ndagawa. Wano omukisa gwange wengwetaaga njagala nfe wano nga ngenda mu ggulu, nze si yaya nagenda mu mawanga. Kakati obulokole obwo obufuufufu obuli compromised butandikira ku basumba baffe ne bukkirira mpaka kubakkiriza.
Musumba omu yansanga n'ambuuza nti bw'oba tovumiridde ebisiyaga enjiri twagibulira, enjiri nga ndaba nnyingi nnyo. Ne mugamba abaana bulunaku bazaalibwa, abaana bulunaku bagenda mu masomero, abaana bulunaku bagwa ku bintu ebipya, beetaaga ne tubabuulira. Abazadde tebakoowa kugamba abaana nti omuliro gwokya. Yokya. Twazaalibwa yokya. Ne tuzaala yokya. Ne be tuzadde nabo yokya. Ne be bajja okuzaala. Omuzadde ajja kulabula omwana ku muliro okutuuka Yesu lwalidda. Nange mbalabula, toyingiranga mu bisiyaga ate totyanga kubivumirira. Era abantu abalifa ne totya bagamba. Twakulira ku bazadde nga bakambwe ennyo, toyambala kyabakazi ng'oli musajja. Kuno gwe mulembe ng'omwana afuluma mu nnyumba yo ng'ayambadde eyalingi nga mulenzi. Tofaayo, muli modernized. Mugenda muggeyeena. Ebyabawala biba byabawala n'ebyabalenzi bibeera byabalenzi. So fubanga bw'osobola mu kisiibo weenenye, mu kisiibo weekebere, mu kisiibo weetereeze, mu kisiibo olabenga ddala oli omu ku bali abatannaba kuyita Mukama n'ayitaba, abatannaba kusaba ye nga yabakoledde dda, ng'akulabirira n'eriiso eryo. Ebisoomooza binjikola omukwano ne Katonda, abamu musaba kitono nga naye kigaana okusaba bantu. Ku WhatsApp oli bize, ku Facebook oli bize, ku TikTok oli bize, n'abe wakati olina budde bwabwe, naye obwa Mukama ate bwo bwaggwerawo ddala. Abantu bakati emikwano bagikola na byuma, engalo ziringa endwadde zikemebwa buli kaseera. Ogenda okugira oti ng'ogudde WhatsApp ng'olina mu church service. Weetaagayo akadde. Nze ntunulidde abayindi abo Katonda gwe basinza si gwe tusinza, naye omuyindi yeerekereza ssente musaabaza okusinza Katonda we. Tewali muyindi atunda ng'okusinza Katonda we kutuuse. Ate mubeeraawo ne mutuula wabweru ne mugumbaawo amalirize byasinza alyoka abaguze. Tuwali agenda mubanga abaloge. Era bw'amaliriza bwe pa ne muyingira ng'edduuka lyonna linyooka obuntu bw'abadde anyookeza. Mpaayo edazini 10, mpaayo bokisi, mpaayo katoni, mpaayo bino, mpaayo biri. Omukristaayo yekka yatasobola kuggalawo ng'asaba. Otumbula lankyabwa bwete naye nga bw'otunda. Kigambo eky'amagezi kigenda okujja kikuyitako nga muli mu kulamuziganya. Oba otegede kye ŋŋamba. Abalogoti bali mu kuzannya, abasabi bali mu kuzannya. Ebintu lubaale byagaana omuntu tabikola. Omuntu bamugaana engato ng'alina ssente ezinze n'ogulatulerayo engato n'atagiza mu kigere. Ne bamugaana okusanirira, kusanirira n'akuviirako ddala, kubanga alina byayagala eri balubaale. Gwe ne bagaana ekibi n'ozannyanga n'ekyo. Abaana bangi mu kyaki tebakyawasa, tebakyafumbirwa, naye tuwali aweza mwezi nga tafunye gwe yeegadanga naye. Nkiddemu abaana bangi mu kyaki tebakyawasa, tebakyafumbirwa, naye batono nnyo boyinza oga nti myezi 3 tafunanga gwe yeegatta naye, nga gwe yeegatta naye wa mu kyaki. Si weeri bweru wa kyaki, bali munda, bali mu kibi, basaba ne basiba ne bayingira naana. N'oyambuka ku lusozi, n'ova ku lusozi ng'omazaaga ana n'ogukira mu bukaba, n'ogukira mu bwenzi. Ennaku zo zonna n'ozoonoona. Ebiseera ebisinga abantu banenya Katonda, naye nze n'ensaba n'ensiiba, ne weekwasa n'oluyimba lw'ababiri, mazima n'osaba bw'otyo n'osiiba, nga naye embeera eringa ejjinja, naye kiŋŋumya nze Yesu yansuubiza nti talindeka
talinjabulira. Embeera ekigifuula ng'ejjinja, naawe omutima gwo gulinga ejjinja. Wagaana okuba n'omutima ogw'ennyama, osaba n'osibanga n'ekibi okyagala. Muli kubaka abandi be basasula amayumba gammwe, onyirira naye omusajja akulabirira waawa. Ekibi kyawula abantu ne Katonda. Kyava agamba mu Isaaya essula 59 tiraba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde, n'okuyinza ne gutayinza kulokola, so n'okutuukwe tekumuggadde, n'okuyinza ne kutayinza kuwulira. Naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe, n'ebibi byammwe bye bimukwesezza amaaso n'atayagala kuwulira. Wulira obubi bw'ekibi. Laba, omukono gwa Mukama teguyimpa wadde, n'okuyinza n'atayinza kulokola, so n'okutuukwe tekumuggadde, n'okuyinza n'atayinza kuwulira. Naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe, n'ebibi byammwe bye bimukwesezza amaaso n'ataagala kuwulira. Kati tuddeyo ku lunyiri lwaffe. Tuyinza odwagala ne tukyamuka nnyo yatuwadde. Agambye bw'ati, Isaaya 65:24, Isaiah 65:24. Awo lulituuka nga tebannaba kuyita, ndiyitaba. Era nga bakyayogera, ndiwulira. Kitegeeza ekimugaana okulaba n'okuwulira wakiggyeewo dda. Waggyeewo dda ekibi. Tuli ffenna. Waggyeewo dda ekibi, kubanga ekibi kimugaana okuwulira, kubanga ekibi kimugaana okulaba. Mwannyinaze jankuteekeko amafuta please. Ekibi kimugaana okuwulira n'okulaba. Kati bw'agamba nti ndiwulira nga temunaba na kuyita, munaba mukyayogeranga nazzeemu dda, kitegeeza oggyeewo, ggyawo. This is a personal message. It's not a message for the crowd. Message buli lwebeera nga ya kibiina kyonna, engalo oziwulira bwe zivuga. Kati buli muntu akebera ekibi kye. Mukama angegana amafuta gakozesa omuwala alina gy'alaga kulembere. Olaba ekisa kya Katonda. Vision book y'Omukama akola ebikulu. Yangenda kubata nammwe tetugenda kirwako weerowooze. Okyayagala okutu kwa Mukama kuberenga kuggale, okyagala omukono gwa Mukama berenga agukwese, amaaso ge nga tegaagala na kutunula ku bizibu byo, taagala na kuwulira ng'oyogera, kubanga olemedde mu kibi, oba oyagala ekibi kiveewo. Ekibi tekikusingiranga relationship. Beera ne relationship ennungi ne Katonda. Mpulira ennaku abantu bajja wano ne bandoopera musumba. Gwe mbadde ndi naye buli kati tumaze emyaka ena nga muli mu bwenzi mu kyaki. Yayanjudde omulala. Yayanjudde omulala. Yafunye omukazi gw'obadde nga rough paper akolerako working we. Oluvannyuma banaaba agenda okukola ebirimu amagezi. Tewali asubmitinga rough paper wabasomesa. Si gwe gwagenda okwanjula. Gwe weefuula ekipapula kwe bakolera ebitalina magezi. Mukama abampeera omukisa. Zikubire Katonda mu linnya erya Yesu. Agenda kuddamu yimusa emikono mugambe taata nsonyiwa. Yimusa emikono gy'ofuna akaseera, oba oyagala fukamira, oba oyagala kukola otya, weenenye maaso ga Mukama mu ddakiika si nnyingi. Si ye Katonda gw'otwala ebbanga ly'omaze ng'oyonoona nti ly'onootwala ng'omwenenyeza. Mu sekendi emu akebera mutima, alaba munda eri mu mutima eri, n'agamba ono yeenenyeza from the bottom of his or her heart. Akebera mutima.
kyonna ekikwanguyira oba ofukamira oba ogalamira oba otuula oba oyimusa mikono ne mugambe taata obutali butuukirivu bwange obadde mu maaso go, ekibi kyange ekikukwesezza amaaso n'otaagala kulaba na kuwulira, kyenjagala kiveewo okusooka. Awo nno nga sinaba na kuyita obere nga wayita byedda, awo nno nga sinaba na kwogera obere nga wawulidde dda. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, twenenya mu maaso g'Omukama obutali butuukirivu bwaffe, twenenya okwekkiriranya, twenenya okubeerawo nga tulinga abatali bakkiriza, twenenya okukola obukozi omuwendo okujjuza amakanisa naye nga tujjuzizza naye nga omukkiriza omutuufu taliimu obanga balimu nga batono. Twenenya mu maaso g'Omukama. Saasira ekibi kyaffe, saasira obwenzi, saasira obukaba, saasira olugambo, saasira ebigambo, saasira akavuyo k'okutabangula abalala, saasira akabaka w'abakabaka, saasira Mukama nge taata olw'ebibi byaffe abaana baffe baleme okukibalirwa. Otusaasire Mukama, osaasire ne generation zaffe, otusaasire Mukama, otusaasire nannyini buyinza, otusaasire nannyini kisa. Tuze mu maaso go, tuze kwenenya, twenenya ku lw'ekkanisa yonna, twenenya ku lw'eggwanga lyonna, twenenya ku lw'abantu ssekinnoomu, twenenya nga ffe buli muntu yeenenya nga ye. Mukama totukweka amaaso, tukwegayiridde. Mukama totukweka amaaso, tukwegayiridde. Mukama totukweka amaaso, twenenya otusonyiwe. Mukama totukweka amaaso, twenenya otusaasire. Mukama totukweka amaaso, tusonyiwe. Ojjudde ekisa n'okusaasira. Tukoola omusaayi gwa Yesu omwana wa Katonda omulamu, omusaayi gwe ogunaazaawo ebibi, omusaayi gwe oguggyawo ebibi, omusaayi gwe Mukama nge taata tugunaaba, omusaayi gwe tugunaaba munda ne kungulu, omusaayi gwe tugunaaba omubiri gwonna, tugunaaba ebirowoozo byaffe byonna, omusaayi gwe tugunaaba emyoyo gyaffe. Koola omusaayi gwa Yesu kubanga ogwe guggyawo ebibi. Koola omusaayi gwa Mukama waffe Yesu kubanga ogwe guggyawo ebibi. Ne by'osirikidde, ne by'okwesa omwami wo, ne by'okwese mukyala wo, ne by'okwese bazadde bo byonna Mukama abimanyi. Mugambe taata bikome wano olwaleero. Ne by'okwese bakama bo Mukama abimanyi. Mugambe taata bikome wano olwaleero. Njagala enkolagana yange taata eddewo nga nkwafu nnyo, nga sinaba na kwogera kubanga gw'omanyi byonna, nga bategedde ddera nga bakinkoleddeko dda. Nsonyiwa Mukama, nsonyiwa obutali butuukirivu bwange. Akusonyiwe kabaka w'abakabaka, akusonyiwe Katonda wa Isirayiri, akusonyiwe Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, akusonyiwe Katonda ow'amaanyi era ow'ekisa, akusonyiwe omuyinza w'ebintu byonna, akusonyiwe era akukubira ekkubo, akusonyiwe taata. Onsonyiwe Mukama, otusonyiwe ffenna, naye onsonyiwe nga nze. Onsonyiwe Mukama nge taata buli ekitakusanyusa, era neeyama okukyuka, neeyama okutereera, neeyama okwekutulako buli kintu kyonna ekitayinza kumbeeza mirembe naawe. Yimusa emikono gyo waggulu mugambe taata, nziza bujja obulokozi bwange, nziza bujja obulamu bwange. Eyalookokedde ogenda kuzza bujja atalokokanga. Naawe oyogera ebigambo ebyo ebikusimba mu maaso ga Mukama ng'olokoka leero. Ddamu ebigambo bino ogamba nti ayi Yesu, omutabaganya waffe ne Katonda, nzikiriza ddala ng'oli mwana wa Katonda era wajja kununula nze mu kibi. Neewaayo gy'oli omwoyo gwange, ebirowoozo byange, ate n'omubiri gwange. Kwegayiridde kabaka w'abakabaka,
n'aza n'omusaayi gwo. Nzikiriza okuleka ekibi newankubadde nga sitaani akiraga nga bwe kinyuma, newankubadde nga sitaani akiraga nga bwe kiwooma. Nzikiriza okuleka ekibi Mukama, mpa amaanyi nneme kukiddamu. Naza kinviireko ddala. Njagala mbeere mukwano gwo, kubanga oyagala abakwagala n'abanyiikira okukunoonya bakulaba. Nzikiriza n'omutima gwange okuleka ekibi, era njatula n'akamwa kange okuweebwa obutuukirivu. Nsaba obutuukirivu. Njatula n'akamwa kange okulokoka. Sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, ogawandiike mu kitabo kyo Yesu eky'obulamu obutagwawo. Sangula amannya gange gave mu kufa nga ndi muto. Ogambe tetujja kukanga wansi wa myaka 10. Mukama, emyaka gyange gibeere mingi ate nga gya mugaso. Mpandiika mu bawangaala nga bakuweesa ekitiibwa, kubanga n'ababi ogambye bagenda kuwangala naye nga bakolimiddwa. Kwegayiridde Mukama, sangula amannya gange gave mu bwavu, naye obugagga njagala bubwo. Ompa obugagga bwo nange mbukozese bwakabaka bwo ne mu nsi yange. Amannya gange Mukama gajje mu bintu ebibi byonna, ogantere mu bulungi bwo kabaka w'abakabaka. Kwegayiridde Mukama, endagano zonna ze bankozesa n'eze nakola n'ez'amawanga n'ez'ebika n'eziva ku Adamu ne Eva, endagano z'ekibi zonna Mukama nzeekutulako olwaleero, era nzinaaba mu musaayi gwa Yesu. Naabira ddala mu musaayi gwa Yesu weekutuleka endagano z'omubi zonna, zeekutuleka endagano zonna. Zeekutuleka endagano zonna, zeekutuleka endagano zonna ez'ebika, ez'amawanga, ez'ebukojja, eziva ku Adamu ne Eva, ekibi ekisikire, byonna binaabe mu musaayi gwa Yesu. Emisale gye bakutema, ebintu bye bakunaaza ng'oli muto by'ototegeera, bakuwongayo, bakukolera essaddaaka, bakukolera ebijjulo, oli mulongo, bakuzaala ng'oli mulongo. Ebintu ebyo byonna bye bakolaakola naye nga bitta enkolagana naye Katonda naye nga si wabisalawo, byonna binaabe bive mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu. Imusa emikono gyo waggulu, mugambe nti ayi Yesu, mu kisiibo kino nkola okusalawo nga tuwali ankaka era nga tuwali ampaliriza okwekolera endagaano naawe ey'okumusalaba gw'egologoosa. Emigo egyakugubwa ly'eddagala erimponya endwadde zonna ze mbadde nnina. Omusalaba gwo bwe bulokozi obumponya ekibi kyonna. Omusaayi n'amazzi ebyava mu mubiri gwo byayiika ku lwange Yesu, ye ssaddaaka yange. Yenna ali eyo ng'alina gye yamponga, ng'alina bye yansaddaakira. Nsikayo omwoyo gwange n'omubiri gwange n'ebirowoozo byange. Nkuwadde obulamu bwange Yesu. Omusaayi gwo n'amazzi ye ssaddaaka y'obulamu bwange. Ne bwe ndizimba ekisaawe ky'ennyonyi, siri ssaddaaka wadde akakoko, kubanga omusaayi gwo Yesu gumala. Weebala okunziza obujja olwaleero, mpulira nga nnyina ekiyingira mu bulamu bwange. Nkusaba ekirabo, yimusa emikono, kusaba ekirabo Yesu eky'omwoyo omutukuvu. Akuwa omwoyo we, akuwa omwoyo wa Mukama. Mukama akuwa omwoyo walumiriza ekibi, akuwa omwoyo wakomyawo entiisa mu bulamu, akuwa omwoyo we, akuwa omwoyo we Mukama. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika. Nangiridde ekisa kya Katonda okwegattanamu mwenna abatoola omwoyo. Zikubire waggulunganiriza omwoyo wa Mukama mu linnya erya Yesu. Zikubire waggulunganiriza omwoyo wa Mukama mu linnya erya Yesu. Zikubire waggulunganiriza omwoyo wa Mukama afuge mu bulamu bwo, alamule mu bulamu bwo, akole mu mirimu gye, akole mu ofiisi, akole mu relationship yo, akole mu maka go. Omwoyo wa Mukama mukubire engalo ez'amaanyi neera. Weebale Yesu.
webale Yesu. Yimusa emikono gyo waggulu. Sabira Isirayiri Mukama agiwa obuwanguzi. Sabira Isirayiri Mukama agikubira abatujju bonna. Sabira Isirayiri Mukama agirwanira ebyeteesobola ne byesobola. Langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri n'abawangalirayo. Langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri n'abawangalirayo. Langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri n'abawangalirayo. Yimusa emikono osabire bannayuganda abali mu diaspora, abayingidde wamu naffe ekisiibo, abali mu USA, abali e Canada, abali mu Latin America, abali e South Africa, abali mu mawanga aga Africa gonna, abali mu mawanga agatwetoolodde, abali mu nsi yonna, abali e Bungereza, abali e Sweden, abali e Korea, abali mu Asia, abali mu Australia, abali mu mawanga ga Buwarabu, bannayuganda yonna gye bali, Katonda abaviireyo mu linnya erya Yesu. Awo no tuyitibwe ffenna eggwanga eriwereddwa omukisa mu linnya lya Yesu. Yimusa emikono gyo, saasaanya omukisa n'emirembe n'obutebenkevu. Saasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda yonna. Saasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda yonna. Saasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda yonna. Katonda akume bannayuganda abagenda okukola bafune emikisa. Bannayuganda abanoonya fiizi bazifune. Bannayuganda abanoonya okusasula amabanja bagasasule. Abaana baffe badde mu masomero nga n'amabanja naffe tugawonye. Emirimu gisigale nga giraba omukisa era nga giyimiridde. Na buli atalina mulimu agufune. Mukama yeerage mu linnya erya Yesu. Yimusa emikono gyo waggulu. Sabira abasajja n'abakazi abeewaayo, abakuuma ddembe. Tubayimusa amaaso ga Katonda omulamu. Abasajja n'abakazi abakuuma ku booda z'eggwanga lino, abali mawanga agatuliranye olw'okuuma emirembe, abali ku nnyanja, abali ku bizinga, abali ku myalo, abali ku bisaawe by'ennyonyi. Katonda abakozese mu linnya erya Yesu. Uganda nga tebaamu kavuyo bakatabanguko, abali mu ofiisi olwa security, Mukama abakozese. Eggwanga lyeyongera okutebenkera, eggwanga lyeyongera okulaakulana, amasomero gatandikire mu kitiibwa, ate n'emirimu gy'abazadde nagyo giddemu giyimuke mu maanyi. Wabeerewo obujulizi mu linnya erya Yesu. Tusabira Commander in Chief, Mukama amukuumire ddala. Tusabira CDF, Mukama amukuumire ddala. Tusabira abakamandazi bonna, Mukama abakozeseze ddala. Famire zaabwe tezibulwa birungi. Katonda akole ebikulu n'ebinene n'ebyamaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Uganda ebeere n'omukisa. Uganda ebeere n'emirembe. In the name of Jesus, the Son of the living God. Ekibi kigende mu nsi enyenkalu etali bantu. Obutuukirivu buyingire mu buli nnyumba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gamba amiina nga bw'ozikubira waggulu. Zikubire waggulu okusingako awo. Ekisibo kitandise ate mu maanyi. Twagala Katonda, tetwagala kirala. Yimusa emikono gyo waggulu, ebibatu biteeke waggulu. Musabe Mukama akwongere ekisa. Ekisibo kino okimaleko, endwadde zigende. Byonna ebadde bimulemesa okulaba n'okuwulira byonna biveewo. Obutali butuukirivu bwonna buveewo. Omukono gwa Mukama gulabisibwe. Nsaba abankolere bulungi, abampeera ekisa, agaziye ensalo zammwe otambule with that confidence. Tusaba kuno n'okusiba tewali kirema Katonda, kubanga era ge mazima. Abampeera omukisa olw'okwewaayo n'okuwaayo, muwaayo ebimu by'ekkumi n'ebirabo. Katonda abajjukire, abakole bulungi, nga temunaba kuyita nga yayitabye dda, nga temunasaba nga yabakoledde dda. Abaguze entebe zino ze tutuulako, abakyazireeta, Katonda yeeragera yeegulumize mu linnya erya Yesu. Gamba amiina. Kwata ensawo yo, kwata manepaasi yo, kwata waletu yo, kwata CV yo, kwata amafuta go, kwata passport yo, wanika ebyo waggulu. Nkujjukiza ntugenda bane night prayer gye tutabangako nayo olw'okutaano nongenda ku zomezi 6. Era nkujjukiza nti okuva ku lwokusatu, ku lwokuna, ku lwokutaano, ku lw'omukaaga, lunch hours ezo z'amaanyi mu bazadde n'abaana. Katonda nga bali omulamu, tetwagala kibi. Ekibi bwe kivaawo, Katonda agenda kutuula mu kifo kye. Wanika ebintu ebyo. Kitange nsabira amafuta gano, anointing services zitandikidde mu maanyi Mukama. Abantu bano bawulire nga tebannaba na kusaba,
nga bakyayogeranga guwawulidde dda mafuta gano ngaawudde Mukama no bagasooseemu n'abalala bangi enkuyanja n'enkuyanja beeyongera okuyiika no paka olw'Essande ate paka ne twemaliza ekisibo ngaawudde Mukama gakozese taata mu linnya erya Yesu. Sabira ago gonna abantu ge bakuteeruddeeyo mafuta ge musitudde, abali emitala w'amayanja, abali mu mawanga agatwetoolodde, abali mu Uganda bakutte amafuta go n'ogasitula, Katonda agapakiremu amaanyi mu linnya erya Yesu. Wabeerewo obujulizi, wabeerewo obujulizi, ate obujulizi obuteegaanika. Ekisa kya Mukama kyeyongera okutambula nammwe, ageesiga ng'ogenda kukola, ageesiga ng'ogenda mu ofiisi. Katonda abeere ng'akukolera ebyekisa, amafuta go tugaawudde, amasimu go ngasabidde, ensawo yo ngisabidde, banka akawunti nzisabidde. Ekisa kya Katonda kyeyongere era Mukama akwalize ekisa, agaziye ensalo zo mu linnya erya Yesu. Mane paasi owaleetiyo obulamu bwo byonna tubisabidde mu maaso ga Mukama. Tulabe Katonda mu kisibo kya February nga bwe tutamulabangako. Kitange wangamba nti bukingo tolekangayo osaala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Arwane n'abalwana naawe, awakane n'abawakana naawe, akwate engabo n'akagabo. Nkusabira obuwanguzi wiiki eno nga bw'otobulabanga, era nkusabira ekibadde kyakuvaamu eky'okutya ekibi kikomewo mu maanyi amangi nga gwe Mwoyo Omutukuvu. Era nkusabira okulaba obulungi bwa Mukama, nkusabira okufuna ennyonta ey'okusaba, ey'okusiiba, enjala y'ekigambo kya Katonda. Oddemu osome Bayibuli, ekigambo kiddemu kikusingiremu ebisigadde byonna. Mukama akusingire byonna ebisigadde, kubanga Bayibuli egamba kunoonya obutuukirivu mwe tunaatuukira ku ebyo abalala bye bayaayaanira, ng'ebyaffe bizenga nnyongeza. Abakola obulungi obutali butono, tusabidde obulungi bwa Mukama, tusabidde omukisa ogw'abaweereza bonna, tusabidde omukisa gwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo gukubeeko mu linnya erya Yesu. Tusabidde omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogugaggawaza ogutalina buyinike, omukisa ogwo gutwale in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Mukama akuwa omukisa ogutalina buyinike, imusa ebintu bye waggulu. Kitange wangamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Tewali dawuti yonna, Mukama akufuula akalango. Katonda akufuula akalango, Mukama akufuule billboardi ye. Abaagala okulaba emirimu gya Katonda bagirabire mu maka go naye ku bulamu bwo, mu linnya lya Yesu. Omukwano gwo ne Katonda gweyongere, ate emikwano gya Mukama ebyo batwala ebintu bya Mukama. Agaziye ensalo z'Omukama, ekisa kikulondoole, yimusa ebintu bye n'emikono gyo, twatulire ddala ekisa. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama tuusa ku nnaku ennyingi. Kitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali ku lubereberye, bwe kineekaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama akukulembere mu kisiibo kino, Mukama akukulembere mu wiiki eno. Wabeerewo kyateeka munda mu ggwe ng'omwoyo wo, owulirenga obulamu bwo bwakati bulokole ddala, ate wabeerewo kyateeka ku akawunti ne mu mirimu gyo mu linnya erya Yesu. Kitwale. Mukama abampeera omukisa. Shalom, shalom, shalom. Let's meet again. Ali ku Salt FM ne Salt TV sigalako. Bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekimu ky'ekkumi, bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekiweebwayo, tokakkibwa, towalirizibwa, nedda. Owulira ng'oyagala kuwaayo kimu kya kkumi, owulira ng'oyagala kuwaayo kiweebwayo, ng'oli ku Salt FM, ng'oli ku Salt TV, kankuwa essimu z'oba okozesa. Kubanga naawe oli kitundu ku Salt Media era ku House of Prayer. Essimu z'oba okozesa 0760
musanvu emirundi esatu, 8 emirundi esatu. Esimu z'oba okozesa okusindika mobile money, okuwaayo ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa, era ng'oyagala House of Prayer ne Salt Media bigende mu maaso. Kozesa 0760 777 888 for tithes and offerings. Oba kozesa 0708 000003. Oyinza okozesa 0708 00000 emirundi 5 esembyayo 3. Esimu ezo zombi zireeta amannya gange Bujingo Alozias. Osobola okukozesa MTN Momo Pay. Osobola okukozesa MTN Momo Pay ng'onyiga ku simu yo star 165 star 3 hash. MTN Momo Pay onyiga ku simu yo star 165 star 3 hash. Bw'oginyiga beekusaba merchant code. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Ereeta mannya ga Soloti Television. Wera yawo. Osobola okuba ng'oyagala kukozesa Airtel Money Pay. Bw'oba yagala kukozesa Airtel Money Pay kitegeeza nti gwe onyiga star 185 star 9 hash. Airtel Money Pay onyiga star 185 star 9 hash. Bw'oginyiga naye ejja kusaba merchant code yaffe. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 52 19 55. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Ali ku Salt Media app awo mu kasonda waliwo akagambo contribute. Bw'ogenda ku Salt Media app mu kasonda waliwo akagambo contribute. Bw'okanyiga ojja kuwayo kyonna kyoyagala okuwayo kajja kukulaga procedure. You can use those avenues to pay your tithes and your offerings. May the Lord bless you as you do it from the bottom of your heart. Katonda akuwa omukisa nga bw'okikola ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo. Akuwa omukisa ogukatiddwa ogusuukuniddwa era ogw'omuyiika. Twongere okuweereza Mukama mu House of Prayer nga naawe y'otoola omukisa. Twongere okuweereza Mukama ku Salt Media naawe eyo ng'otoola omukisa. Mukama abawa omukisa.